Nnyo neyanzege okumpa essaki ekyamazima bwe bakuwulira olw'emuko okutodda mu kulatta kaba kayigikirizo akasuzo ow'empugu ematanga nze omu kubasaliddwako ensiriba n'olwaleero enzingu 19 ezzooba lino lye tulimu erya Mukutulansanja eddaaza 2022 tuli ba mukisa okufaananako Manvei bw'asanga omubogofu ku Nnabwetenga akuba naye enkwawe era n'asanyuka nnyo n'ajaganya okufaananako oli ow'amalibu alonze erinnyo yenze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa bamejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwalwo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu nkyaddeko ku somero lyange era ndine headmaster principal omusomesa wange eya mumula mulaba ne mutendereza nti omusajja ng'amanyi olulimi Oluganda amasomero ge twayitiramu tubazaayo enkobeera teyeerabira gye baajoola oyo ye headmaster wange headmaster omukulu Sekajugo muzukulu wa Mutesaasira era kamndekewo kekyanya ow'amalibu akiwennoga ababuuzeeko omusomesa wange headmaster mukulu Sekajugo. Ekyamazima ndi musanyufu nnyo eri omwana wange gwe twasomesa omuyizi waffe musisi bosa Geoffrey awandiise ekitabo ate nga olulimi Oluganda mu butuufu alukoledde kingi nnyo abeddeko mu competitions ez'enjawulo ku ma TV ne ku radio era nga tatuswazizza akoze bulungi ddala kati era wano watuuse akoledde ddala emirimu yakukoledde dictionary y'Oluganda ayongere okulabika nti abalala bonna nabo Oluganda balutegeera bulungi mukisange mu bookshop ez'enjawulo mwongere omuwagira kubanga ekyamazima amatuufu akoledde ddala omulimu omulungi. Dictionary eno yagikoze ya mitwalo 10 gyokka gyaŋŋambye naye nga tuli basanyufu nnyo nti tetwasomeseza bwereere omwana akolera ddala emirimu emirungi. Tusangibwa ku Golden Secondary School e Lungujja era nga tukyabaweereza centers tuziina ku O-level ne A-level. Weewaawo mwandigambye nti nno kuba bububi katabo oba okubakuba enkondwe ku maaso newankubadde okubatuuza mu ddagala naye mumwewuliriddeko omusomesa wange anneenyumirizaamu wegamba si kuwoomereza nkulo nti nno zitwala emmere oba okunyumiriza ettiko nti ndeku ya mukungu zinga ndi wa mukisa nnyo eno Golden School wetwatuulira era ebibuzo twabiyitira waggulu kale muleete abayizi muleete abaana okuva ddala ku madaala ga wansi senior 1 senior 2 3 4 O-level tulina ne UNEB center number kati muleta abaana ne ku A-level center number we twagifuna weeri nnyo nnyinyi ddala muleta abaana ne ku O ne ku A waliwo center number kale si bya kutaatagana. Golden School mulaba nti kati tukola ebintu ebiyamba ensi era n'obwakabaka bwa Buganda busanyufu olw'ensonga eno bannange tikati ekitabo headmaster wange kyabalaze olulasangeye kigenda kuyamba abantu bonna mu Buganda ne Uganda Abaganda n'emikono gya Buganda naye omuyizi eyakifulumizza kino ekkula yafulumira mu ssomero erya Golden mu senior ey'omukaaga era mulaba ndowooza wano wendi yagadde okubalaga kubanga bagamba ensujju embi yokka yeekunamira ku lulyo gye yava ate era enkobeera teyeerabira gye baajoola amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde kubanga akasugga kaguba kisambu. Nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu wano ku Golden School essanyu linzita era limbuganye kubanga nsisikanye ku musomesa wange ate banga ddene mbadde mubuzeeko era mujjeemu enseko omusomesa wange agamba omwana ono yayitawanda bigambo nga luli ebirwa bikyuka ate munnange olukindi lwawula dosola kunkosi njagala okubategeeza mukwano gwa kitaawo wogusanga ng'otereka saagala kubeera nga lusanya manvu kubanga yeerabira oluguzi era mu mbeera eyo nkimanyi nti omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe era ngenda kubasiibulira wano kubanga ekyamazima ebigambo maluma tegagwa mu kamwa. Ndi ku Golden School ssomero lyange era wano ndi waka kyenyiza okubategeeza naye nga mukigule mwanje ina bookshop gyekiri nnyo weewaawo Ssaabasajja Kabaka awangaali.